Matayo sura ya 24 olunyiriri olw'ekkumi lugamba bwe luti kanve ku lw'omusanvu kubanga eggwanga liritabaala eggwanga ne kabaka alitabaala kabaka walibaawo enjala n'ebikankano mu bifo ebitali bimu bye bino ebiseera bye tulimu naye ebyo byonna lwe lubereberye lw'okulumwa olw'omwenda ndono olw'omwenda lukwatagana ne bakadde baffe be tuli mu kusomako abatuleetedde okuba nga tukola puroguramu zizino bannaddiini bo baalagana nti baalimu mu kipolisi olw'omwenda lugamba lwe balibawaayo mmwe mubonyaabonyezebwe balibatta nammwe mulikyayibwa amawanga gonna okubalanga erinnya lyange. Olw'ekkumi mu biro ebyo bangi balyesittala baliwaŋŋanayo balikyawagana. Olw'ekkumi n'olumu bannabbi bangi ab'obulimba balijja balikyamya bangi. Olw'ekkumi n'ebbiri era kubanga obujeemu buliyinga obungi okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Tuli mu biro bizibu nnyo. Mukama afaana atera okudda osanga yali alokose ng'agamba naye nze ebintu by'obulokole bintabudde kakati bintamye kino mbuuza nti oyimiridde wa okukkiriza kugenda kuvaawo naye n'olw'okutaaganyizibwa bayibuli egambye ekigambo kino nti kubanga obujeemu buliyinga obungi. Matayo 24 olw'ekkumi n'ebbiri okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Bayibuli terimba tegambye nti okwagala kw'abatonotono. Kati olina okwegendereza oleme okubeera mu majolite y'abalisuula okwagala Katonda. Olw'ekkumi n'esatu luga naye alikumiikiriza okutuusa ku nkomerero yalirokoka. Tuli balokola olwaleero naye tetunatuusa ku nkomerero. Bw'otunulira abatutawaanya abatuleesetedde okuba nti tugamba puroguramu tujja gikola paka nga ekkanisa efunye obuweerero ate babadde balokole era ne bwe babeera mu State House ne babagenda waato n'ejjeno bagenda ng'abalokole n'obabuuza nti kiki ekibatawaanya. Nsonyiwa obanduddewo mu kubuuza kwange naye bwentyo bwe mbuuzizza onoobeeramu abo abatono abaligumiikiriza okutuuka ku nkomerero ne batuukayo nga balokole. Obulokole lugendo tutambula mu nsi naye weebazanga nnyo Mukama bwebanga wiiki eno okyalokoka nga bw'oli olokoka wiiki ewedde. Amiina.